Nga bw'ogenda mu ddiiro n'osanga jjajja Muwanga n'abaako kyakulagula. Katugeze ogenze Nakawuka mu ssabo. Eri e Katwe n'osanga jjajja Muwanga n'akulagula. Oba kale byuma n'akulagula. Bw'ogenda e Ziroobwe nga bakulagiriddeyo eddiiro nga lirimu jjajjaffe byuma. N'omutuukako n'akulaba agenda kugamba kimu nti kye nkugambidde Nakawuka na wano kye ngenda okukugamba. Kubanga then empewo zaali zikyalina ssoosi y'emu, nga zikyalina ssoosi y'emu. Bwe ziba nga zaalina ssoosi y'emu then what happened? Ekyatuukawo kiri bwe kiti. Mbagereza. Bwakya buki oluvannyuma lwa Japan okubeera nga kye kitongole kyokka ekikola emmotoka mu nsi yonna n'eba nga tekyafulumya mmotoka. Kati abantu ne baba nga bakozesa ezo enkadde eziriwo, ezimu ne bazitemamu sipeeya ne bazivuga naye enjuga tekyafulumya. Kaakati okukakana ng'emmotoka zikendeeredde ddala. Kaakati awo ekyavaamu ng'emmotoka kyenkana ziweddewo nga zisigadde za muswaba. Kati awo ne babaawo batandika okuyiiya ne beekolera emmotoka zaabwe. Ziri awo majenjeeke naye zikola, zitambula ekisaanidde. Baazifunira n'amannya. Ezimu baziyita kifaalu, endala baziyita biki, masanamu. Ne bazireeta wano ne zoogera ate ne bazituuma amannya ng'ag'Omujapani ge yatuumanga. N'osanga essanamu nga lyeri Kayizzi. Kati gwe bw'owulira Kayizzi ogamba naye ejjembe lyaffe. Ssebo eryo ssanamu, si jjembe lyammwe. Oganya kwebuuza naye ate ejjembe lyaffe nga bye likola tebitegeerekeka. Kubanga si lyammwe, baleeta lireete, baayiiya. Kati puwa me puwa you, ogenda kwawula otya nti eryo ly'oyogera nalyo ssanamu si jjembe ly'ewammwe erya ddala naye ng'ate aliyina ye musika wammwe. Babuulire amazima tulina ekizibu eky'amaanyi ddala. Tulina ekizibu eky'amaanyi ddala. Era abazadde abamu nga bagaana abaana okwenyigira mu zino ensonga, they have very good reasons. Trust me. Oyinza okusanga omuzadde ng'alina ebyama by'atuulidde mmwe ng'abaana bye mutagenda kumanya. Naye nze kye nsaba abazadde, abaana mubabuulire temusirika busirisi. Mubagambe nti ffe ekyatugoba ku mpewo, mukulu waffe oba kitaffe gundi yaleeta emmotoka enkola ya kikongo mu biseera nga Japan tekyafulumya mmotoka. Yaleeta emmotoka enkola y'Abanigeria n'agiyingiza mu luggya lwaffe. Emmotoka eyo yatufuukira nzibu nga buli lwesimbula bw'eti erina okutomerayo omuntu. Twagenda okulaba ng'egenda tumalawo, kwe kusalawo twesonyiye oludda olwo. Kubanga abaana bw'otoobabuulire ate nabo bagenda kugwa mu buzibu bwe bumu obwo. Kubanga emmotoka tevanga w'eri. Kati ate yayingira ne mu lubaale anti wali tebaamuziika ku kiggya. Baamuziika ku kiggya ne yeegatta ku mizimu egyo egyasookawo. Kati ne kiba nti emmotoka eyava e Congo yafuuka part of the family. Kati essaawa eno bayita omuzimu gwe gujja n'emmotoka yaagwo made in Congo. Oyo ye lubaale
gwe muyaayaana okusamira. Olw'ensonga emisambwa gyayita Lubaale. Ekitiba kidda wannyini kyo, Lubaale yadda mu lusozi, Saaniko mu lusuku. Lubaale yadda mu lusozi gye yava. Y'ensonga lwaki ensangi zino omuntu anoonya Lubaale agenda mu lusozi. Genda mu lusozi. Omuntu ayagala okukola empewo ze zitereere, genda mu lusozi. Ekyenjawulo ekiri mu lusozi ng'onoonya Lubaale wo